bantu mmwe nga muli babi. Nga muli babi. Katonda wange sibalabanga. Sebo mutandise system y'abaana n'agaana. System y'abaana gaana. No. Bwe mubanga mwasalawo okutukyamukiriza. Mukole omulimu ogw'okutukyamukiriza. Bonna mbakwate. Kooti enaamuta. Chairman mubbi. Alidde sente za PDM. Alidde ez'emyoga. Ate gwe yali akulira emyoga. Gwa amukubira simu. Omulibaletinge. Onakakasa watu ensi nti sente ze yabbanga teyaziza wo. Temwazirya mwembi. How? Onatukakasa otya. Haja Haruna otuswaziza nnyo. Mbadde nkwinamu nnyo obwesige. But you've disappointed me. Haji Kasolo, you've disappointed me. It is a total shame. Haji Kasolo, it is a shame. A complete shame. You cannot do that. Musebo batuse bate owo. Kati senga badde wen UP. Senga kati mwamuleze da ebitundu by'ekyama. Naye wammwe wa munyumba wa NRM. Yabba sente za PDM nabbe ez'emyoga. Serve justice. Serve justice. Mulekerawo embeera y'okulondako abamu nti ono agende, ono tagenda, ono abeere, ono tabeera. No. So bubaka bugendera ddala era mukulu Balamu Balugahara ne Justin Namere babagambye nti oba mwasala okukola omulimu nti mukolera Bannayuganda mubakolere ddala. Buli omu mumukwateko. Lwaki abalala mubatya? Lwaki mubiikirira abalala? Lwaki abalala tebagambwako nti ekyo tetukyagala? Tetuwagala kubanga ate mukola ki? Mutuwuddisa. Ate nga kyekituufu. Kubanga abantu babadde batandise okubawa ebimuli byabwe. Naye ate baba batandise okuba nga abaserekitingamu. Nti ekyo tejja kukola. Tuvuddeyo. Tugendeko mu kalulu akabaddewo olunaku lw'eggulo. Akalulu kano kalesa abamu nga tebalina maanyi. Abo njogera kuba mukulu nga Norbert Events. Akalulu yakawangudde naye tekamulekedde mannyo. Twalabyeko omukulu ow'ekirooto kye ng'azirise naye nno kyamaze ne kituukirira. Yadde ekirooto kyali kyakubanga abigenda mu Parliament naye entebe yo yagiwangudde. Twalabye abantu bangi bambi Tata Bobby naye yawangudde akalulu. Twalabyeko eyanyize najja ku batuuza amasannyalaze lwakumuma kalulu ate n'alonda bannange kano akalulu ka yesterday kabadde kalulu mekete era tukutwala mpola mpola. Nja kubanga gonna nga kuwa katandike ne Honorable Namugga nga tunyonyola akalulu nga we kawadde gye byagweredde nga masasi twala tugende. Olunaku lwakedde nga lwa mirembe nga Justice Byabakama bwe yalulangirira nti tugenda mu kulonda kalulu ka chairman wero C1. Banange nga bwe mwandabye ku makya twakedde bulungi nga nabye ku bigere nga tugenze kulonda. Abantu nulira sigama nti bwe tuti bwe tumaliriza. Maje bakifesi n'obukolokosi kuligita abantu mboko bwe tuti bwe tumaliriza. Naye njagala okubategeeza Honorable Honorable Kasolo njagala okubategeeza obukyayi bwe musize mu bantu besemba buli kyalo we tubadde ne ba candidate kukuba amigo kukawamba buwambi gye abantu mu register kola fujjo ku bantu bwe batuuse ku kyalo kyenva bazze banoonya Namugga bagenze mayumba g'abantu bagasaakinze bakoze batya byonna babikoze naye Katonda ansaasidde nga bwe mulabye njabba bulya mu bisenyi gye tuyiseeyo ebigere mu biranda bagafa ebyokusiiga enjala twabivaako engatto simanyi gye zigudde naye nga nkyali mulamu nzize byebyo bibadde mawogola Katonda abituyisizaamu naye nyongera okutegeeza Honorable Fane Kasolo mbabuulira obukyayi bwe musize wano mu Buganda nga muyita mu bino bye mutukoze Katonda yamanyi. Twebaza Omukama abituyisizaamu tuli balamu obulu mwonna mububbye bakifeesi bagenze bakubye abaana baffe mutukozeeko buli fujjo naye tugenda kulaba akalulu gye kagenda obbakomya naye ekirungi nammwe mukitegedde mwatugamba mwatuwangula kakati obanga watuwangula ki ekitutuusa ku kino okwagala okututta obussi babasindise ku kyalo kyange akakazi bakakuba amasasi njagala obbategeeza intelligence yonna tubadde nayo
musindise ba kifeesi ne bagira mu motoka ne buparkinga nga tubulaba besibye obukokolo ku maaso bwe mumaze ne muleeta amagye kiriyanga gambadde akaluno mukatwalira mu kibuli Katonda mulungi tuvuddeyo naye embeera bweti bweri sigama nti simanyi kunaaba bigere sigama nti siina ngatto naye nga bwe mundaba tuyise mu bisenyi misinde naye nga nebaza abantu b'ekyalo kyaffe Kamuli Mawogola nebaza abantu b'Erusalira naye waffe tebabagaa nti batuwangudde tewaliwo batuwangudde kaluka amazima na bwenkanye bakatutte butwazi Kafusa akalulu mu ggwanga Uganda bwe katyo ow'ekirooto kye Inginiya Kaweesa oba mujjukira ng'akaabira ku kitebe kya NUP ekirooto kyange kyali kyakufuuka MP n'akaaba n'agwa eri n'azirika olunaku lw'eggulu yazirikidde ddala ng'alaba akalulu kamutwala naye munnange yamaze n'akawangula era ndowooza ekirooto nekituukirira yadde nga tekyatuukiridde ekyokuba ng'agenda mu paalamenti. Komanda guma. Awo nno munnange ebintu byadde bikaaye empewo ng'emuyiseemu yenna nga tabitegeera bamugamba guma naye yamaze n'akawangula era tadde tulyabo yenna nga nga mu butuufu essanyu lyayina lyamukiwagonja. Kirooto ate munnange eri Norbert Events akalu kabaddeko ekikonde kyabadde kikonde enguumi ku nguumi era okukakana nga akalu kamutwalidde amannyo naye yadde amannyo gagenze naye yamaze n'awangula wabula kana akalulu nze we ndi munnange okubanga nga batuusako gonna gatambula era agagenda mu maaso tujja kuba nga tugenda mpola nga tunuulira ebintu ebitambula wano mu ggwanga Uganda naye nga ebuwenge akalu katuuta obulamu bw'abantu babiri amasasi gavuze musaayi muto amanyikiddwa nga Shadow n'omwami omulala abo bo tebasigaza bulamu bambi bwe batyo babasindirira amasasi agabajje mu bulamu bw'ensi. Ate akemakindeko abatuuze bakazize. Lwaki bakazize? Kigambibwa nti bagenze bulungi okubanga basimbanyiriza ku mugongo gwa chairman naye kyababuuseeko okutuuka ate nga ab'amagye be bamusimbyeko emabega ne bagamba nedda ono kirabika si chairman waffe nedda ne bakazira. Breaking news mawulire getuyinawo waliwo akaluko bwa chairman akali wano mu Makindye mu military zone abatuuze bakazize oluvannyuma lw'abamagye okusimba ku chairman boka line okuva eno pakali akalulu ne bakazira abatuuze bagambe sigwe chairman waffe baziza akalulu ni nabagamba wano Uganda si yabanafu nga muwakana omusajja line y'abamagye mubadde ku mugongo okuva eno paka oba mwagala okumulonda mumulonda temwagala yayina ababe abamulonze Navudde n'agamba nti abantu mugendeeyo mubeere gye mubeera ne mwogera era Bobi Wine talina kyakoze era Bobi Wine agambye nti nze okusinziira ku biriwo era okusinziira ku byendabako waneeno mu ggwanga Uganda naddala mu bululu buno nti nze Bobi Wine si mubanja ne bw'abeera eyo gy'ali nti mu butuufu tetulina kye tumubanja omulimu ogwo gwe yagukola era agukoledde ddala.
buli musiru nti ayogera bw'atyo Kyagulanyi talina kyakoledde bannayuganda. Kyagulanyi yakoladde ebibye n'abimala. Kati ne waabeereyo n'alya ssente nze simubanja ne bannayuganda abategeera tebamubanja. Edda balondanga akalulu k'obwa chairman naye ffe nga tugamba balonda kalulu k'NRM. Okitegeera ekintu ekyo balonda kalulu k'NRM naye essaawa zino akalulu konna NRM tekyafuna byakkakeeka ng'ebyaluli ffe twakayitanga kalulu k'NRM ng'era tetumanyi mbuno birina n'amakulu. Achievement kuviira ddala ku ground okuleeta bannansi n'obalaga mbu to select a leader. It is very crucial in your life. N'abajja yonna gye baali nga ekintu kyonna ekibaawo they engage. N'akuliyetingawo NUP n'agirekaawo. NUP Museveni ye alowooza mbu nno bigambo lumba ekitebe genda okole effujjo. NUP si kigambo oba gwe tokiraba mbu nno kifaananyi kiri awo mbu nno kya muntu wonaagoba temunaakwata mbu nno muteekeko Kyagulanyi embeera afulume Uganda mbu NUP ne ideology eba evuddewo. NUP bantu kati yafuuka bantu n'ate na mutima ne guyingira mu bantu kati nagwo mutima guli ogwo soul. NUP eri mu bantu. Akaluuko olwaleero akabwe chairman kalaze how NUP it is in the country. Si bizimbe tebakiririza mu buntu bubakiririza mu Kyagulanyi ye yakikola n'akirekaawo ng'era woovuga emmotoka nga tomanyi yagikola naye olwana ogigule. Kati yeemu ne NUP essaawa zino NUP omukulembeze waayo tali mu ggwanga but the people voted NUP ne bayimirira ku nnyiriri. Nze nali manyi baggwa nayo naye buli lunaku mwe bye mukola nga mulowooza muno musuppressinga NUP eva emitima gy'abantu. Never. Kuba injustice wookera ku makyanga mwakwata Muwanga Kivumbi ne muggalira mu kkomera. Buli munnayuganda akiraba. Buli walaba abaana ba Muwanga Kivumbi n'alaba aba Eddie Mutwe n'alaba aba Wasswa Mufumbira ey'ennaku eyo yonna eyongera bagatta wamu ne NUP. Ne bagamba naye ddala kituufu NUP ye yaffe. Mwekyo temukiraba naye kati mu kalulu kano mukitegedde how NUP is big in the country. It is. Bakitegeera ye oli eyakikola yaleeta ekirowoozo kye n'alekawo ideology ye kati bo bannansi bo bajambala. Si yakusasulira NUP terina beesasula tesasula bawagizi tesasula bantu gyagala naye bajagala with true love. Tumulira ababiraba Yesu omuntu ajja mu kimu bibiri n'ogamba nti ye nga daddala oli waddala awo tuvuddewo munnanga gava mu lubiri emengo mbu wetwogerera mbu Katikkiro Charles Peter Mayiga mbu Ssaabasajja yamukutte ku nkoona. Si bigambo byange kankutwala empolampola weewulire. Ssaalonga Mulengejja wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga mukono gwa Nnyando Yosoferi ogufutubadde Mmengo era ogusanyisa buli kimu kyonna ekiri mu Buganda ng'akolera Mukamwe Museveni ne munywanyi we Salimu Sale. Wiiki nga emu emabega Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yategeeza Ssaalonga Mulengejja wasanya omulundi ogwokusatu nti waayo mpa obuyinza bwange bwe nakuwa era nkusaba emirimu gyo gy'osuubira okukola gikome ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu gikome ku matikkira. Wulira bulungi nnyo paati y'okubiri etandise. Ssaalonga Mulengejja wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga Ssaabasajja Kabaka omulundi ogwasembye ogwokusatu yamwetawuluzaako naye era akyafuuse lukokobe. Ssaabasajja Kabaka yawandikiraga Mulengejja n'amugamba njagala owummuza emirimu gyo gy'okola gyonna ng'ennaku z'omwezi okumba ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu ku matikkira gange.
saagala oddemu okukola kintu kyonna kyefaananyiriza kukola mirimu gya Buganda mu Bulange Mmengo. Owulira bulungi nnyo ebbaluwa n'agimuwa. Ebbaluwa olwagwa mu mikono gya Ssaalonga Mulengejja Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'akwata essimu ez'omu ngalo n'akubirako mukama we Nnyandi Yosoferi ndowooza nga takwata. N'amala n'akubira mukama we omulala omusajja Omusomaali ow'ekapeeka n'akwata n'amugamba njagala kukulaba waliwo ate ebizoobi. Ssaalonga Mulengejja Wasanya nga omusajja Kizawovuga Omusomaali Salimu Sale amu appointment ng'azambale ku mugongo ng'answa ng'adduka ne fayiro ng'agenda okusinkana Salimu Sale ng'amubuuza olubadde ng'amugamu nange omusajja ampadde ebbaluwa ngambye mpumuze ebikola ngenda kuza omwezi 31 ku matikkira gano naye siri wiringi kuvaawo kubanga emirimu gye mwampa okukola egimu sinnagimaliriza. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ng'ajjayo fayiro z'atannamaliriza mu Buganda. Wulira bulungi nnyo ng'ajjayo fayiro z'ebintu by'atannamaliriza mu Buganda okudestroyinga on behalf of Museveni ne Salimu Sale ng'azikwanga Salimu Sale nti sisobola kuva Mmengo ng'emirimu gye mwatumanga gino gitannaggwa sigimaliriza. Ng'akwata essimu ng'akubira mukulu we Nnyandi Yosoferi Bahabulo ng'amugamba ensonga zino oziwulidde nti ye omusajja mukama wamugambye 31 lwakoma okukola Mmengo naye andaziwana emirimu egimu egitannakolebwa gye twamutuma tetwagala aveeyo ng'akola ki nga tannavaawo. Nyandwe ng'akwata essimu ng'akubira Ssaabasajja Kabaka essimu ng'essimu emugamba the person you are trying to call is not available at the moment, please try again. Tanaddamu n'emugamba ekintu kyekimu n'addamu n'emugamba ekintu kyekimu netwala ebbanyi ekintu kyekimu olimu n'emugamba gwe tokooye kukubirako n'essimu ng'omuntu takuddamu nakati kikyaliwo ekityo akyaganya okukwata essimu olw'ensonga akooyedde ddala naye ng'akasajja katwala fayiro n'emirimu gye katannamaliriza mu Buganda kagitwalira Salimu Sale tekasobola kulwa ki tekasobola kuva Mmengo nakati wetwogerera bw'obu kubanga kusinzira ku sources zange bano bagamba nti baagala teekawo akavuvuumu at least Ssaabasajja Kabaka bamuliira awo. Mubiwulidde ffe tubaawo munnanga okubanga tugakuwa era okubanga tugakutuusaako byonna byonna nga bigenda mu maaso byonna byonna nga tubikuwa era nga tubitunuulidde. Ono agambye nti General Brutic mbu ssaawa yonna munnange nti beera mwegendereza era afudde n'amuwa security alert n'amugamba nti ssaawa yonna bali mu kubanga bakupulaningira okukomeza omusu. Gamawulire si malungi naye ffe tubaawo munnange okubanga tugasharinga era okubanga tugakutuusaako gonna gonna nga we gatambula. General Brutic wonna wooli mwenna abalina ennamba ya Brutic mu mugambe basazeewo General Brutic bagenda mumutomerera ku kkubo bamulinnye confirmed alina kulekebwa nga afudde. General Brutic bagambye bagenda kukulinnya oba pipiki yenekukuba oba motoka yeneva eri nekukuba bagambye target confirmed onna we bakulaba bwe nakukwasiza bagenda kulondoola bagenda kulinnya bakuleko ofudde. Brutic era target confirmed. Brutic target confirmed kukulinnya kukutta. Mwebale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wonna bw'oli bwonna bw'osinzidde tuula butuzikalira nnyo era buli kimu kiwetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukikuwa era tujja kubanga tubituusaako. Amawulire mangi agatambula agagenda mu maaso era ebintu bingi tujja kusigala nga tukuwa updates ebitambula ebigenda mu maaso mu bitundu ebyenjawulo waneeno mu ggwanga Uganda. Amawulire awamu malungi awamu si birungi naye nga tukyeyongera ddala okuba nga tukyabanja Honorable Mwanga Kivumbi yonna gy'ali tumwagala mulamu oba mufu batubuulire
kiki ekigenda mu maaso. Poliisi bwe bemwegaana, nalabye omukulu omwogezi wa poliisi ng'agamba nti ekyo bajja kyogerako mu maaso ago. Abantu ne bagamba nti munnange omukulu Fred Enanga watukola ki? Singa w'oli wakiri wandibadde ogetawo ekibooziboozi n'okitugamba n'otukakanya emitima. Fred Enanga yonna gy'oli emanyi nti bannayuganda bakumiisinga. Naye ngaawo wetuli era wetugenda mu maaso ffe wetuli nnyo okuba nga tukutuusaako weyongera okuba nga weekuumira mu kumutu sigala naffe tuvaawo.